Bannange mbakulisizaayo nnyo mu kuwummulako ate era ne mbeebaza okubanga mukyali naffe wano ku WBS mu programu Amakula. Bye twatandise nabo bakirabye nga twogera ku lusozi luno Kkungu, nga twogera ku byafaayo bya Kkungu. Kkungu nno lusozi luli ludde eno ng'oyise e Matugga ne weeyongerako we bayita mu 14 w'okyamira n'olyoka otuuka eno gye tuli essaawa eno. Ndowooza naawe kakati otuuse mu birowoozo byo. Kakati njagala okweyongerayo n'omukulu atubuulire ate ebifa wano. Kakati mukulu njagala kumbuulira otugambye nti Kkungu wa Mpeewo. Gwe weddira ki? Nze neddira Nkima. Erinnya lyange ekikanze Sabana Sekiziivu. Sekiziivu. Kakati omukulu Sekiziivu njagala kumbuulira Enkima ekwatagana yawa n'Empeewo gwe ojja otya okusengawa? Abantu bajjano emisambo tegigoberera nga ddala guno gw'olusozi Kkungu tegugoberera bakika guguwasa buwasa era kyovula nti si kipya oga nti omusamba gwawasizza gundi ne gumutwala kati omusamba gwo gukulonda lwa busobozi nga gulaba osobola okuguweereza ne gukuwasa ne gukuleeta kati abala bonna balina kugoberera bugoberezi n'olwekyo engeri gye tujja mu kifo kino era kuno si kwenzaalibwa tekuli mmange wadde kitange nze nzaalibwa mu ggombolola y'Obusukuma saidi y'Ekasozi yeri bakadde bange abanzaala era nali nsoma senior wa Mpeewo nga nakayingira secondary okusoma ne kulemera awo nsama ne ginkwata nembula era abantu bagenda okumpuliza nga ndi eno mu lusozi abali bazze okulambula be banzuula. Omwana wa senior oli nakayingira mu senior 1 n'ojja n'osenge nsama ne gimpangangusa atejjukire ne yali Luweero danger zone nga teri bantu badduka dda najja 97 kati nga abantu muno tebaliimu nga wano wonna waakwata ekibira tolina woyinza kulengera nga buli kika kya Nkima bisolo byonna biri muno buli kyewalula nga mwekiri naye mpolampola nembeera muno okububaka amaanyi agakuleese nensokanga kusula wano ku njazi z'olaba siwali wadde akayumba nsula mu kibira ninga kisolo ninga zike nali nfuuse mukwano gwabyo kubanga mu kiseera ekyo nali sikyalina kyensobola kutya kubanga kosi gye nakola esobola okumbeeza wano yali ya muttali ng'olina kuba na misota bisolo binyonyi biwuka n'ebirala kati ngenda okutuuka no nga sisuubira nti n'omusota guyinza okubojja omuntu kuba byali bimaze okufuuka mikwano gyange kati nga buli kimu bwe kijja manyi nti tutambulira wamu omutima gwange nga mbaze n'okuyiga ennimi z'ensolo n'ez'ebiwuka n'ebyewalula so kakati bwe natuukira wano nga sina kinta n'ekimu ba tewaali kizimbe kyonna nga nsula wano ate ngera sikirizibwa kuzimbawo kantu konna mu kiseera ekyo. Kakati ekifo kino oyo kyagala okutugamba nti okuva eri emabega tewabangawo bantu bakikuuma balina kukibeeramu? Waalingawo bempulira kubanga ekisemateekawo ekifo kino tekitegeeza nti bw'oba okyaliwo ate omulala ajja kujja. Omulala amala kubula n'ava mu kifo omulala n'alyoka ajja nga kiringa ekigamba nti lubaale w'omulamu tasamererwa naye ennaku zino neewuunya omuntu alina lubaale aba akyaliwo ate mutabani we oba mukazi we oba mwami we n'agamba empewo ziri kunze kati engeri gyabonzeemu nembeewuunya so ffe tumanyi nti omuntu akwatiddwako amaanyi amala kuva mu nsi ate n'amaanyi ago ne galyoka ganoonya omuntu omulala ne ssemateeka w'ekifo kino bw'ali nti eyaliwo simulabako kujjako kugamba amannya kubanga ngawulira mu bakadde abaali kuno n'ebyafaayo nga bwe bitambula. Bakugambayo ngaani? Nawulirako gwe naddira mu bigere mu kiseera ekyo baali bamuyita no Kansereko yali Wakkobe kakati era bw'abula mu lutalo awo teyaddamu kulabika kati wonna mu lutalo ne wabeera nga tewali muntu n'omu ekibira ne kiddawo n'abantu bonna nga badduse. Nawulirako ku mulala baamuyitanga Dawudi erinnya eddala simanyi naye oyo naye tebamanyi yakola ki Nsereko nga tannajja waliwo gwe baayitanga Dawudi mpulira amannya batugamba mu byafaayo kigaanira naye yajjako mu lusozi luno kigaanira yavuga nnyo mu biseera ebyedda eyo ekyakannyo nga alinnya olusozi luno abazungu ne baagala omumuwanulayo byafaayo isole gyali eyo tolinako kyomanyiikaawo mpulirako nti yali akola ebyamagero bingi kakati abantu ng'abazungu ne baagala okwagala okumutegeera yaani oyo bakyafuga nga baagala okumanya yaani oyo gwe bawulira atambulira ku buliba ku mazzi akola atya mumuggalira wano wootagudde osanga ali bweru
nga wamulese omuggalidde oluba muggalidde kituli ambo bamukwatako ne bamuggalira nga balina bye baagala omuvunaana naye bagenda okuvaayo gwe baggalidde munda bagenda okuddayo nga yafulumye edda atudde wabweru naye ng'ate kufulu zaabwe kweziri ayo musana so yali mukongozi wa yajjako mu kifo kino n'abeerawo kaakaseera so kati bwe tubeera ntuba n'amaanyi aluusi ag'enjawulo agatuleeta nokutukumira mu kifo kino kakati lindako osinziira ku ebyo ng'ebyakigaanira waliwo ekiseera naawe wootuuka mu mbeera ezifaanana bwe zityo mu kaseera kano lwakuba nti kyamukisa mulungi nti emisambwa gyakyusaamu ku mbeera nti ne kigamba nti omuntu waffe tetujja kumutiisa nnyo bantu osanga nandibadde mu mbeera eyo naye nina essuubi nti luyinza okukya lumu nenfaananako mu mbeera efaanana bwetyo kubanga nkisuubira kubanga ekintu era kyendimu kyekimu naye nga tekinnakwegezamu bwe nali nzija kye nalimu ng'era sina kiwuka kyente wadde omusota wadde ensolo naye ne banzijako ekitundu ekyo kanenzira mbu nempeereza emirimu gye era sanga nali mu mbeera ng'eri nammwe temwandyogedde nange kubanga saali mulungi kwogera naye nga nebyenjogera tebikwatagana era abajja kunaabataka bagamba nti olusozi lwaleese omwana w'essomero akyaliko ne bwino kuba nali kayanga boy nga ndi kato nnyo kakati nkulidde wano kiganiro yasigala oba gyali yakyusa bukyusa kifo batugamba nti ebyafu bigamba yafuna yagenda eyo ku nnyanja olwatu n'ebirandooza n'abulira eyo omanyi ntera nnyo okwagala okwogera ebigambo byenkakasa ate ebira nembisindikira bannanyini byo abalina obikola ki ebebakwata kubanga bagamba yali oba wandiga kati mu bwangu omwatambuliramu nnyo naye njogera ku kasitole kyemmanyiko nga ne bonombuuza enkyanja kusobola okukiddamu kakati kiki kyomanyi ku jjinja lino nga lino obunene bwalyo nga batulitunuulira ejjinja lino ddene nnyo era obuwanvu wali batugamba ekitundu ekiri wansi kiwanvu nnyo okusinga ekiri waggulu Buganda bulamba wansi omusingi gwe guba omunywevu nnyo okulaba nnyumba kwetudde kitegeeza nti batugamba ebyafaayo nti n'abazungu bagezaako okwagala okulyasa balikulemu amanyi ne libalemerera kubanga bagenda okuleeta ebyuma byali okulipima nga wansi olusozi luwanvu olukka wansi okusinga oli waggulu ate wansi litudde mu nnyanja kati nga singa bagezaako okulikuba ekitundu kya square miles wano zonna zifuuka ki zifuuka mazzi ne balyesonyiwa era nebyuma ne bibalaga nti ejjinjafu tesobola kuva mu mayinja maki batuufu osanga singa balyasa dda kubi n'ebyenfuna ebyajja mu ggwanga nekiba nti kikyali mu kuorigino kimu n'ebintu byamu bingi bwe twagiranga nga tuli bato baatugambanga nti ejjinja ly'ekkungu lirimu ennyumba lirimu ebitanda n'emmeeza nti era bayingiramu ne basulamu kituufu kyaliwo naye kyakusaalirwa ne mu kaseera kano ebisenge tebiriimu naye omulyango mweguli nga bw'ogulaba kati tuyingira oyingira munda n'olinnya paka eri waggulu gy'olengera awasemba eringa ennyumba eyakalina era olinnya bulinnyi ng'owa bulijjo oba omala kulinnyibwako nawe osobola okuyinnya ng'omulambuzi n'olambula amakula ag'obutonzi amaanyi g'ensi nga bwe gatambula olinnya amadaala n'ogenda n'olinnya paka tera otuuka waggulu bannange abatulaba era abatuwuliriza omukulu agambye ti ne bw'oba nga tolina maanyi gali ga njawulo asooka okukulembera n'otuuka paka waggulu siyinza kusigala wano katulabe omukulu bw'atutwalayo ate tulabe bwe tutuuka waggulu kakati nga bwewagambye nti ekifo kino kyalimu ebisenge edda bwajjanga nga buli ensonga yo gyojjiridde bakuteeka mu kisenge kyayo omuli abagikolako naye waliwo abajja ne basobya olusozi luno ne bakoleramu ebitali bituufu ebyafaayo bitugamba nti waliwo abajja ne bawakanya obulombolombo n'embeera ez'omu kifo kino okugeza nti bw'oyingira mu kifo kino ojjamu engatto bw'oyingira munda bwekunize togezaako okuyisa mu abakyala abali mu nsonga temugezaako ne mulinnyayo nga bw'omanyi abantu bagezaako okulaba nti bawakanya olw'enzikiriza n'ebirala enzikiriza ezajja mu ggwanga naye kyamukisa mubi baatukola bubi
okulaba naffe twandibadde tulaba ku bisenge biri mu lusozi muno katwasigaza mbusigaza kkubo nga bw'olira bino olinya n'ogenda waggulu kati ne batulekerawo ekifunga kino bw'oba bakwadde oba kukuleeta ekita ky'omwenge ekyo oba emmwanyi akabayita akattamukago oba obakabona bw'oba ofunye kuba ekifo kino abantu bafuna obubaka obw'enjawulo okusinziira ku bizibu bye baba balina ne bajja baleeta ebintu mu kifo kino oba okusaba bwe badda ne bafuna bye bafuna ne badda ne bakola ki ne beebaza kati bw'ojja n'oyingira mu lusozi muno olw'okuba nti temukyali bisenge n'abalala tebasobola kutuuka waggulu bafukamira wano ne bateekawo amakulu agaba gabaleeteddwa agatali masale kati nze sira we siyita kubanga muno nze mmanyimu mwonna osobola okuyita wonna kati nyinza okutandikiranga wano ne bwe mba sigenze eri gye bayita ntandika okugenda nga nninnya bwe ntyo olwo olinnya olagawo waggulu eri gye lusemba yambuka so nsobolera ddala bulungi okutuuka gyonna gye mba njagala okugenda bwe ntyo okusobola okulinnya n'ogenda nga weewalula lino nno lyekkubo eryambuka okutuuka waggulu ku lusozi luno ku jjinja lino eryekkungu naye essaawa eno mu kulinnya amaanyi agange galabika nga agakyakomye wano munzikirize waakiri olwaleero tukome wano ku lwa puroguraamu eno amakula wano ku WBS naye nga ku mulundi omulala tujja kujja tweyongereyo nga tutandikira wano wenyini wenkomye tuwalampe tulutuuke waggulu ate tulabe n'ebirala ebisangibwa ku lusozi wano kubanga bikyali bingi nnyo ate nga byewuunyisa. Mukasa Kafeero omuteesiteesi era omwanjuzi wa puroguraamu ku lwa munange Andrew Gobi ali ku kamera, John Lutaya yabadde okulwa ebifaananyi era nga tubagamba nti mweraba naye musigale nga mulaba WBS.